Ono yampandiikidde n'ansaba mbeere nga nsoma ensonga ye ku mpewo abantu bongere okubeera nga bamuwa ku magezi era bongere okubeera nga batunuulira ensonga eno babeere nga basalawo. Mwana wa bulenzi yampandiikidde n'aŋŋamba nti kkojja mpulira nfa obulumi. Lwatuuka lwali lunaku lumu nali ndi ku mulimu. Ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi ogwa 12 omwaka 2024. Olunaku olwo lwe nali ngenda okufa naye ng'ekintu kyangwira olunaku lumu kye sitaamanya nti olwedda eddogo lyali lyasimbibwa dda ku mulimu wenkolera. Oluvannyuma olw'okuva we nnali nkolera ne nkyusa ne nzira awalala oli yanteerawo eddogo ne litambula mpola mpola omubiri gwange nga simanyi. Awandiise n'agamba kkojja nafuna omubiri nagejja nga buli muntu yeebuuza gye naggye omubiri nga kumbe eddogo lyeri ng'ejjisa. Siikulu bise eyo nali nkyali ku mulimu agamba nti olubuto lwannuma ne nziruka mbiro emmanju neeyamba bulungi nnyo nga buli kimu bwe kiba. Agamba nti ntuuka okuvaayo nzira ku mulimu agamba kkojja olubuto lwannuma ne mpulira nga nzigwawo ne mpulira ng'obulamu bugenda. Natuuka n'okulowooza ab'embuto babeera bwe bati. Ekintu agamba nti kyansimbanga wano ku mukono ogwa lefuti wansi nga kijja ne kisimba emirundi 5. Kyasimbanga ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna n'ogwokutaano. Nga mpulira nfa. Agamba nti ekintu kyannumanga seebakanga tulo. Natuuka awaka nali nankawasa omukyala era nga tulina omwana wa myezi 3. Kkojja nakaaba. Eno omwana bw'akaaba nga bw'omanyi abaana abato obwoka bwamuluma. Eno nkaaba omukyala abuuza ate kiki nti mpulira nfa, ate kiki nti mpulira nfa. Siikulu bise eyo obudde bwatuuka okuziba otulo ne tubula. Zaawera ssaawa 9 agamba nti nga ngugumuka ntambula kwambuka kugenda mu ddwaliro. Ntuukayo omusawo nga yeebase mukubira amasimu ag'okumukumu. Agamba nti kkojja nasesema naye nga n'okulya sirina kye nnalidde kubanga appetite mu biseera ebyo yabulirawo. Nayaayaananga, natambulanga wano na wali. Natuuka mu ddwaliro bakeera bawooza ulcers nnyingi nnyo 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 z'amaanyi, bantadde ku drip naye nga tewali nkyukakyuka. Agamba nti nejjanjabisa okumala ennaku nga 2 zokka naye nga tewali nkyukakyuka. Obudde olwakya nakomawo era otulo twabula emisana nga njayaayambuyaayanye ntambula nzira wano ntambula nzira wali nga sirina mu ssaati ndi mu mpale yokka na vesiti naye nga mbulayo obulamu bugenda nga mpulira nga atakyali ku nsi. Agamba olunaku olwakeera nakeera ku makya ne nkwata ppiki ne ntambuza ne ntwala ku malwaliro agamu muno mu Kampala nyongera okulaba buzibu ki obuliwo. Bwe nagenda ku ddwaliro erimu baŋŋamba weetaaga emergency surgery eteetaaga kubeera nga olwisaawo. Nga kye sitaamanya nti omulogo ono emu ye yali yakubeera nti olumbaaga bwe bati nfiirawo. Kkojja natuuyana
Ekyannyamba nti ssente zaaliwo. Ntuuka ogenda mu ddwaliro erimu ku lyokubiri nabo baŋŋamba ekintu kye kimu, weetaaga emergency surgery. Olwo nga baŋŋamba nti olubuto luzimbye nnyo era omusawo bwe yankolako analysis n'ancekinga yanyiganga, agamba nti yanyiganga ku lubuto ng'olubuto olwo alunyiga naye nga luzimbye buzimbi lwonna, nga lwepise luti oyinza okugamba nnaatera kuzaala. Kwegamba mu bufunze ng'ebintu ebyo biringa ng'ebyanfunisa olubuto nti obudde butuuse okuzaalibwa, bansale banziggyemu omwana. Naye omusajja ebintu ebyo biraba bikufunisa olubuto. Kitegeeza singa nnali mukazi bandigambye nti nnina olubuto ŋŋenda kuzaala naye nga tewali kye ŋŋenda kuzaala. Kojja natuuyana, kojja nakaaba nga ndi mu ddwaliro nga baŋŋambye weetaaga emergency surgery. Nakwata essimu yange ne ntayipinga buli kimu kye baŋŋambanga nga ndaba mu butuufu bwe baba tebankozeeko emergency surgery ŋŋenda kufa kubanga essuubi lyali liweddewo. Ngendawo ku ddwaliro erimu nabo baŋŋamba ekyo kye kimu. Baŋŋamba akalulwe kalina obuzibu, akalulwe kazimbye, olubuto amazzi mangi, kwegamba nga baŋŋamba ebintu biikirivu. Kyokka gye nasookera mu kalwaliro akamu akandi okumpi baŋŋamba nti alusaazi nnyingi. Kojja natuuyana. Olwo ngenze ku ddwaliro eryokubiri, tutambudde tukoze zi sikaani zonna, tukoze biki, ggyamu engoye, bakoze mu kifuba, bakoze wa, byonna bagamba nti ekituufu kya byonna weetaaga emergency surgery. Olwo bagambye obukadde 3 bazitutte baziridde, buli musawo ajja okukwatako ssente naye nga tozibawa wabula balikoodinga mu kitabo. Olunaku lwakya mba ndi awo. Agamba nti olunaku lwakya aba ali awo. Muzadde we atuuka amubuuza ate kiki, nti maama mpulira nfa. Ng'omuzadde abazadde abategeera agamba nti yategeererawo nti lino ddogo. Abuuza abasawo kiki, anaakyuka nti yeetaaga emergency surgery, yeetaaga kulongoosezaawo nti mumpe omwana wange. Agamba nti olwakya nga batambula kugenda ku pulaani B. Bwe baatuuka gye baatuuka ku musawo gye baagenda agamba nti ng'embeera ate yeeyongeredde ddala era kate bafune akabenje mu kkubo. Kitegeeza erimu y'omusajja ono oba omukazi ono omulogo yali yakulaba nti nfa. Agamba nti olwatuuka eyo baatukebera era batandikako obujjanjabi. Agamba nti kojja ebintu byatandika okwogera nga bikaaba nga bireekaana. Ani yakulagiridde eno? Mbadde mmanyi oli musirusiru totegeera. Ani yakulagiridde ew'omusawo? Lwaki tewasigalayo mu mulimu gwo? Lwaki wannyingirira? Ng'ebintu byogera. Kojja nakaaba, kojja natintima kubanga gwe gwali omulundi gwange ogw'okugendako ssabo. Kojja ebintu byayogera, kojja nakaaba naye nga ndowooza mu byonna omwana wange omuto gwe ŋŋenda okuleka, omukyala gwe ŋŋenda okuleka nga sirina we mbalese. Agamba nti kojja ebintu byayogeranga, buli muntu eyali okumpi nga yekoona ku munne amugamba bannange ebintu obiwulira. Naye nga ffenna tuli mu kizikiza tebakkiriza muntu kwogera. Kojja bantandikako emikolo egy'okunzijanjaba ng'ebintu byogera. Lwaki wannyingirira mu bizinensi yange? Lwaki wasigala mu bizinensi yo? Ne bw'onoonemu akiri sinja kukuwa obutwa. Njagala ofe oveewo. Buli kaseera abantu boogera gundi.
nze tebanjogerako. Lwaki oganja? Kojja ebintu byayogera. Yanyumiriza n'aŋŋamba ebintu byayogera. Yakaaba. Agamba omwezi nga guweddeko yajjanjabwa atandika okubeera nga awulirawo enkyukakyuka. Yatandika mpola mpola enkyukakyuka ng'eggwa ng'obulamu buddawo. Agamba nti naye ekinziyisizza ewa kkojja kulaga bantu nti bongera okubeera nti beetambulirako, nti buli alina omulimu eyo ayongere okubeera nga yeetambulirako, amanye ali atya, nti si buli kintu nti kijjanjabwa mu ddwaliro, kuba singa obwongo bwonna nti yabutwala mu ddwaliro yali agenda kufa. Agamba nti ate nga nvudde awo nkyali ku bujjanjabi, omwana omuto ow'emyezi 3 naye obulamu butandika okugaana. Bwe butandika okugaana, agamba nti naye yagenda okumutwala ew'omuganga eyo okutuuka okumukebera nga naye byogera, tukulemeddwa kati katutwale omwana tugenda kanywamu omusaayi, ng'omwana akaaba, ng'omwana tasirika. Byovudde okwo bikutte omukyala. Kojja abantu baagala ki? Kojja abantu babi. Agamba nti ebyo nga biwedde, obujjanjabi bwonna buwedde, omukyala ajjanjabiddwa, omwana ajjanjabiddwa, abantu bano era bazzeemu, era kye kimuleese gye nti. Agamba nti abantu bano era bazzeemu okubeera ng'ate era baddamu okubeera ng'ate bamuloga. Era agamba nti kati eky'okkola takiraba. Agamba nti mumuwe ku magezi akoze atya, abantu bano abasonyiwe oba, kubanga ebintu bino byakwatiddwa ne bibeera ng'ate biddizibwa abantu bano abaabisindikanga. Agamba nti akoze atya? Bamusaba ekisonyiwo. Agamba nti abasonyiwe oba ebintu bino abireke bitte omwana waabwe gwe byakutte. Awo waawandiikidde ng'asaba ku magezi. Jjukira omulundi ogwasooka byagala okutta famire ey'omusajja oyo gwe mbanyumirizza bonna ne famire. Kati byonna bwe bazzeemu okusindika byakoze backfire ne biddira omwana waabwe era ali bubi, basaba kisonyiwo. Agamba nti aleke omwana oyo afe oba abataase, baliyiga tebaliddamu. Awo we tusabira ku magezi. Oyinza kumuwa magezi ki? Oyinza kukyogerako ki? Kojja ntambise muto ndowooza olaba embeera abantu gye bayitamu. Nakugamba obeerengako kuno, nakugamba osubscribingenga obeereko omanye embeera etambula wano na wali. Yeyo nno embeera eri mu bantu. Kojja ntambise muto nkwagala nnyo. Pulogulaamu eno ebeerawo okuva ku Monday paka Friday.